batunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connected properties be bakuyunga ku makaga golubererako nekole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected properties. Omuwala ojja n'olowooza nti maama we kaakumanyi kiwedde bwete we nali kuli ate abaana ne bamaama baabwe beekola ebyekisiru ngugambye era tobeerangawo ne weesunga mu maama waali demputa nga mmanyi nga mpa nemmere ne wansangawo ne demputa bamuyitanga demputa emyaka giyise mingi naye olunaku nagenda mbali demputa ng'omuwala wali akavuka kavudde London maama wabali demputa ayimirira ku baluko nangamba naye Isma lwaki temutuulako ewammwe Simamu na mulimu entangawuzi otaddemu ki anti byaffe obimanyi buspice tebunkole bubi ne bunnemesa gavana ekiro kya leero naye gavana ya leero manyi nti omuntu ne bwolwalira wano ogendera ku ccupa ate gavana erina ekintu kyeyina lulinga letunaggala osimayo bakyakomyewo waliwo gondi lifelink balina partnership ne gavana wabeerawo emmotoka wabweru ambulance kati bw'otuuka bw'otamiira kyetwakolanga lulinga bw'otamiira ogenda bakuteekako eccupa ey'amazzi ne beekugendamu haafu ogaseewulira bulungi amazzi gampeddemu ago amazzi ogalaba ago toyinza wulira mwenge wadde kyogamba batame eccupa ebagenda ku tebagaa nti babikomyawo owais simanyi naye gundi erina okukomawo yatuyamba nnyo omwenge oguwulira wano booti negudairyutinga kale munsesa mugunywa bagamba gukaawa naye sebo nemuzanga mugunyumirwa buli ssaawa naye nga tubaniriza nnyo ku Kasuku live 3 phase n'omukulu Isma all access ngawe mumanyi posichoisi banantu bagadde cyane no gibeerako nkugambye naye mama obuzibu buli mu kufunako lunaku ekigoma pankutupa tabera mu kiguma nga oli mujawo musajja nga wangi tugenda kubeera by the way tugenda beera live okuva ku ssaawa 3 nyaawo nga tubabuuli tubalaga nga tubayisamu tubajjukiza abantu we mwakyakaliranga mulyoke mufe muluzize ttaaki so naye oba leero oluseke tunaalukubani nkutidde kirabu yonna kuva ku nannyini waayo luseke nkutidde kyali lubega wandabira bwati bwandaba ng'ebyokunywa biyiika byakunywa byokka ateisima kubeera naye nokubabbawo nsaba kyalimu bonna wembadde wembadde anyway olunaku olwaleero tulina ebintu byokwogerako bingi naye tubiyisemu capucapu setwagala nnyo okulwa ku bantu kuba tulina okugenda mu ndongo mujja biringa ku gavana awo mulabe bwe tuwoomye bwe tubadde mu saluuni ebintu byatukoze okitegeera tugenda mu fasho saawa zino batunyigenyige batusale otuuke okundaba nga ndi yami oli yami yami tomanyi nako zino twandabe n'akaana ke nabadde nako yami yennyini now banaye njagala kusooka kuyisaawo kino wadde tuli proudly Uganda nomanyi waliwo ebintu ebidefining omunnauganda gwatulaba eyo fitina efutwa byebintu ebitufuula abannauganda okuwalana n'empalaniraako emitima emibi okusojja era buli wobeerawo ng'olaba omuntu omutima gwe mulungirungi yekola oba munyarwanda oba mukongo naye abannauganda tulina ettima efutwa fitina okonjera n'obutayagaliza naye muzeeyi Jemba mumuleke ndabye abantu abavuma muzeeyi Jemba ku social media
Muzeyi Jemba musoke mumuleke mukatini. Abantu bonna Kasuku ku nsi bafuna ensaalwa at a given time. Singa ekintu kibagwako unexpectedly. Wana Uganda bantu basoka ne bakutijjisa. Mukitegeera? Omusajja oyo mu kusoma ebirango byonna abantu byali basome mu kyalo kina abasome ebintu. Ye bali bangi. Yabadde chosen. Katonda gwe yawanzeeko eddusu n'ave Kayunga. Ebintu bye bamuyisizaamu abadde agenda bbira la lifetime. Yes. Naye kati bw'osanga abantu ng'ebyokwogera byabaggwako. Abantu bali ku social media. Abantu Jemba babadde bamuwa ne bamusima kikyakola n'akaana akato. Bajjega tewali mwana muto kasitoweza emyaka 2. 18 actually. Ne bw'okyuzinga bbawo nga wa 9. Kyoba oyagadde. Kaakati abantu abamu ebyokwogera byabaggwako. Babambira buli kituuseewo. Ono ticha wa Bakadamba oluganda Muzeyi Jemba diversion. Muzeyi Jemba tu divertinga kuchi. Kuchi. Kati ya tu divertinze kuchi. Ku referendum kutogikwatako kungule kuchi. Kyekiriwo. Abantu ebintu ebimu byoyogera bigenda ne bikusuula. Nakuwa emyezi egi buli lunaku abantu bekengera lumbuye kubanga buli kigwawo simanyi mona ndi dediki diversion sewungu diversion kati sawa zino nenkolo omukolo edduwa nje edduwa diverting from what to what kubanga kaluduwe senga wabaddewo campaign Kasuku noteka wanensa sana nalabya abaana nga bavumye lumbuye ku ate bachamutya ku TikTok ate bebamugulako olw'ebbengazi. Banai. Anyway, that all aside. Buli woli menyo. Abantu muleke omuntu bwajja olaba bali abaana abawunya. Twaite tubamanyi. N'audition yabwe yali yaggwadda. Bano nga bamala n'okubi editinga ne babireeta sente byali baddewo Saturday. Ne kifuuka talkability lunokke n'abambala naga nti kambayambi. Yeah, of course we can all have divergent opinions and what. Naye Abannayuganda tulina fitina. Tuine wadde kyekitufuula Abannayuganda ekisukoza. Anti Omunnayuganda yabadde alowooza nti kano ke bamuyiseko ku masengejje n'omuwa Alapex. Ubikoze eki yabadde ku masengejje bamuyita ku masengejje awo bagenze ku Alapex bamuwadde sementi abantu bamuwadde Alapex yafenye kakati Omunnayuganda yali amanyi nti bikoma mu nnaku mmeka 2 kasa kyeyongerayo nga atandika kivumirira kuba kisuse kugenda yiche yali akola ki asuubira naye bino ebyabana abantu aboogera social media balumbuye oyinza okwogera statement nekuba lumbuye okuba yagenda ku bwana bwa TikTok bookbet ticha wa Oluganda bwagala mukutulamu naisi baule mukisa gofu ndokukuba lumbuye ofira obufizi kati bulimba tolimba nga abantu bitajja nze I cannot say Kasuku is diverting us from what a country even diverted by Muzeyi Jemba. What did Muzeyi Jemba do? Going to sauna and having ebintu ebyembeeramu diverting a country yonna nena bwotyo bwali ngate baga anti diversion abantu nze babinsuubiramu kati Muzeyi Jemba tebadde bamukola ki tebamusuubira omusajja mumuleke anyumirwe buli muntu oyagala ofune mu kyokola ki kyokola yafunye mu kwogera naye simanyi Katonda yamuteeredda aliddayo okwogera ku bafu ajja kuddayo bangamba nti lwe bamutwala ebintu ekayunga bakyemani bajja naga bino ebintu byange njabba naye kati njagala wala omusajja afa oli Magala Solomon owa A+ wano woyina okugiramu kuba Uganda obuzibu bwe tuyina kati olaba omusajja oyo kiringa bali abaana abawunya bali baga nti bawunya kati twabeerabira kati value addition yeri kingo gyeko bano Supermania abamu brand nze bajja kufuna abagendayo ku Supermania waliwo abamwambaza nabo bayadde Jibuke Fashions ababambaza abo baani bo bagenda funamu after 3 months Muzeyi Jemba afunamu ki aba A+ mwami Solomon Magala kati omusajja oyo mu mutwali okitegeera mumuteeke ku payroll batya mumugambe nti buli mwezi tujja kuwangayo akakadde kati bemma mu budgetinga nga wala budget ya Mutebile muteeka konti asome ebirango kati ogugu nago gufuuke mulimu Jemba ayongere ku training kive mu kiri okudda mu kino Jemba afuna plus mobile to mulamba sente zojuwa netako n'omuki
nasoma ebirango waliyo ezabafu so mukulu Solomon Magala awo wenjagala tudde kati Jemba ate betuba tusikinga kyusa bulamu bwe kati ate we wayitawo emyezi ebiri okuddayo nnoonya Jemba nga teyaddayo ku kagaali ke Jemba abeera ate yeeyongera mu maaso kubanga tebamusondera omuzimbira ennyumba bamusondera kati costs yaka bakutereddemu amazzi olina okulya okunywa olabika obulungi abantu beekayunga bategeere nti obulamu busobola okyuka kati Solomon ku A+ mwami Magala haya mwami Jemba ne Jemba muyita okubika omufuuwo kuba ogenda kubeera otambuza serebu kati yasigale ku mulimu gwe gu professionalizing ojja genda olaba olaba bino ebintu bye mulimu ba bloga byatandika nabyo mpola bwe bityo abantu nga babizaalawa baleka twagenda otuka mu campaign nga mwe mutambula ojja genda nga waliwo wejjinja ojja genda okuddamu olaba nga omugezi azze nga aleese aboogera ku bafu association nga tebaguddewo okitegeera so embeera yeeyo nga wali kyankwaza anyway but Jemba nze mwagaliza birungi byereere nze mwagaliza birungi naye ate kati mbadde njagala addeyo mu bulamu bwe okitegeera obeekayunga abamwagala bamusange wa kati ali Kampala asulawa mukotiti nekirowooza kunengani naye muzeyi Jemba ekyakaakaana ke yabadde nako tekayinza omuzaayo mukya omuye yagambye nti muzeyi Jemba ensigo n'abakamera muli bantu babi nnyo omuntu najja nakuwa opate n'omuyisaamu kamera paka mubyenda akubalukabira obulembe awo nga tuvuddewo wiiki eno nalabye Momo actually she has done like 8 interviews kyastategeera nina bintu byostategeera okay nganze but well it could be around human nature nti you can do 8 interviews zona nosigala nga you get emotional nosigala ng'okaaba ng'onyonnyola ekintu nosigala nga wabawo wootuuka n'okaaba no Kasuku it is simple tewokosikkaaba mu bufunze twandika embeego muzimu gwa Momo kubanga ye Momo abantu bamwerabira kuba yazaakola kakati kamubaka ogikola otya oyitira mu bintu bwebityo kyobula naawe weewuunya ng'omuntu ali intelligent. How can you be emotional in 8 interviews? Utegera na because it is scripted nti ngenda kuwa story eyennaku utegera but she's coming back from whatever she was hence then kyonna kye yali TV presenter kyagenda obufumbo ne bugenda business kati kyenjagala obbuuza mwe mubigoberera ennyo kati baddingana omusajja olumulaba ayita eri kateera ayitira ddala wali ate yayinakawo oluma nga bagamba nti bali mu nteeseganya boogera ate ekikulaga nti obufumbo bukulemye Kasuku balamu baaba babiri kugamba nti simutegeera balamu aba ng'omanya obufumbo bufunye olusozi namaki namagwatala lwoyina okuwalapa balamu aba balamu tebamwagala katero teyali ready for mbaga bwe bagamba baganda bejozefu tukubya naso oli yali tali ready for mbaga nenga bwoyingiramu omuwala ye katero yalowooza nti nfunye omuwala wa TV nga olaba abasizamani ku bastraka kyongeze power ki power play omuwala akola ku TV Utegera at that time omuwala nga atandise okubanga bafollow abashira gashumba ono numbers how do I make myself a brand kati nagamba nino kwetaaga omuvubuka gwe nsobola okwagala nga takikkiriza okitegeera so ne kuwato owai ndi wano ndi mu recordinga ne Isma godi Momo nayo gowa mukyaziza baddingana ne Dax Katero baka meeting omulundi gumu bali mu nteeseganya ne Isma ngamba nti ate yo omukazi omusajja ye akyakalo kati omukazi yagamba mbuddogo kati lyalazeewa ogamba mbuki yes mbuddogo
Oli ku record. Omukyala yagambye nti ddogo ngera interview we bagirabye. Yes. Kaya yandigambye. Yagambye eddogo balireeta ku mukolo. Ate yali ku mugolo yali omugolo yali abaatya. Anti Dax Katero tebayombako n'okujja. N'obala tebayomba nti baba bafunye obutakkaanya mu maka. Dax Katero yakeera ku makyala nga omusajja woogera n'ova makago n'atadda. Nganti Dax Katero omusajja musirise yali abicollectinze nga talina wabyogera n'agaa omugezi ova bubi wano. Ekyo kikulaga nti no yali yakoowa. So kati ate Momo interviews yakolanga. Zino bino nga byabise. Kasuku. Omusajja omumanyi Brian White naye yabirimu. Kakana. Msoko ondeke ebyo si bye nkubuuzizza soko. Mwagala kuntwala ku ludda lw'esiriiko kali lwaki wenziza ku Brian White n'onzijayo. Keizi beera bulungi ngenda kuddamu kkubiro. Beera bulungi. Anti kati olaba kati kino kyayogedde. Ati kati kancho Brian White yankubira. Nangamba mfe Momo ffe tumuyina eno. Okitegeera kyegamba. Kati okay. Simanyi oba baali beeyagala oba tebeeyagala. Now we want to know ku interview ono gye katugambe nti ddogo. Okay. Ddogo. Omusajja okeiza atugaye omusajja yakera bukezi kumacha n'atambula n'agenda. Ku bigambo Momo bye yayogerera omwana ono. Ye n'agenda mu bibi ebirala. Kasukuwulira. Omuntu bw'akola accident bw'otufuna accident osobola okulaba ng'omuntu avaamu omusaayi. Naye waliwo kye tuyita internal bleeding. Nti omuntu ayinza okuba ku accident ng'omulaba wali nga talina kiwundu kyonna. Ng'oli olaba avaamu omusaayi mungi n'obamira avaamu omusaayi. Oli nga kumbe yagenda okukola ki? Okukutuka. Bannange, mu bwongo bwammwe mwennyini omuntu ng'akuwasizza embaga ne mutayomba nga bwe bagambye n'akeera n'atadda kitegeeza ki? Gwe n'oyenda n'okomawo ewaka omukazi n'akutegekera emmere n'amazzi ag'okunaaba nga takunyeze naye nga omanyi nti wayenze ogirya. Kati kitegeeza nti Dax Katero internal bleeding yalaba ebintu nga ne watandikira obimenyamya tebikola ki? Wano kankumenyeremu. MOMO-19 waafumbirwa Dax Katero. At a time wayingira mu byaki mu bya tuwa ebitwala abantu ewa ebweru. Frequently ng'alinnya nyeki ennyonyi. Okitegeera? Olina okutegeera nti wewasa omuwala ku myaka gya Dax Katero family ekubanja mu 6 months omukazi ali ku ki? There was no sign of a woman getting pregnant. There was only a moving woman ngenda Ethiopia ninyenyonyi ngenda guno kitegeera. So the man remained a king in jail. Kati chovola abantu yasobola okwekolekitinga n'agamba zino zonna mistakes kanzi owuninga omulundi gumu nneme ku blaminga muntu yenna atambule butambuzi ikole ki ngende. So toyinza kugamba nti omuntu yagenda bw'ati amala gadda. Omuntu yagenda amala akutaki atamala gadda. Ate omuntu wato kitegeeza akolekitinze ne evidence ne memory emuzizaayo ku biki by'ozookola. Naye Momo ye yategedde ati anti ddogo. Kubaza interview sinaziraba zimalako. Omuwala yalima omaani mbu n'amukubira ne bayomba ku bino ebyo tulabolinga. Mbu omuwala n'akwata ekifaananyi kya Momo n'akitwala ku musawo. Mbu omusawo n'amugaa ye ono anaatera okufa kubanga ewaabwe bamulogerawo lumu January nga ajja mu bufumbo. Eyo storage yaleese. I cannot believe it as Isma. Kati naye yagenda ku musawo. Kati ebyo kyo omanyo abantu abayaye bagezi. Yategedde nti bwe njogera nti nagenda ku musawo kinkuba. Okitegeera? Kati ate n'ategeka nti bisenga ngamba nti omuntu yagamba ali Uganda kamera bajja mumbuuza. What do you do? Refer to someone in Oman. Nti omuntu yagamba ali Oman. Anyway, ebintu byabwe sibitegeera byannemyotegeera naye for me there are two things. Ekisooka njagala Dax ne Momo badingane because theirs was a very sweet love. Akakunganyawo obugundi bwo mutaka lya Golodi mu kigozi badingane. Then secondly ekyatwala biri ate kati oyagala kitwale medino. Secondly, I want to emphasize
nti bemuba bannaye kuba nalaba ne maama wa Dax ne bamuteeka mu kamera mukazi wadu ngayogera nti ate tubimanyiiko ne omuwala awanda eri Ugambe nembaga yonna yajjawo because omuwala ya mountingawo pressure Kasuku nga woli wano oyinza wasa omuwala nga yagala celebrate marriage nomala omuwasa nakaniko teekawo embeera nti nawe tukole embaga tetwetaaga ssente nnyingi ninga wali gwobaze kirala natandika okuteekamu embeera Kasuku kakananga ojjeyo oba oyina ofunyeyo wali okitegeera kubanga era omukolo gwa Dax Katero it was one of the cheapest. naye kyenjagala ogamba Isma njakigamba abantu bonna abali eyo people can disagree honorably tekibetaagisa nga bolaba ne bagundi ba junior noli singa ebintu ebyo baabire kati twandituuseyo yonna bagenda omayiza taata abiyingiddemu maama abiyingiddemu profika abiyingiddemu donizera abiyingiddemu oba okitegeera awo nebaliza Dax Katero nti yakolekitinga na owninga nateekayo mpaka mu kiromberwa oluusi naddala abantu nga mweyagala bemwekyawa bisigaze ku mutima oba kale gambako close family kamera bejja togitunulamu omanyi Kasuku ekiyinza naye kati ssaawa eno omukazi bano family ya Dax ne basonyiwa Momo family ya Dax teri musonyiwa olowooza maama waliddamu omuwerukaminga nga bwe yali amuwerukaminga luli ku bigambo byayogera mu mawulire awo Momo yafuna obuzibu bwe buti nti bw'amala ofumbirwa Dax Katero yayagala okukola kye tuyita transformation eyaba Bobby Babi okitegeera jjukira Dax Katero abadde ajja ku stage n'akanywanto k'abaana nga ye karakita gye yasala kati omuwala ali serious yalaba nga image eyo tejja mutambuza bulungi kusinzira ku brand gya marketinga so what did the girl do? Started refusing bookings of Katero kuzina ennyimba z'obunywanto kati transformation Katero nebeera nzibu banne nga bamugamba munaye notte ekintu kiki ekireeta ki sente ng'omukazi agwa Katero twadde tumubuukinga nti atakyayimba musajja n'agamba kangende mu binnya bya golodi emubende noonye sente anyway tujja kuba twongera olaba ebyo nga bwe bibadde but still this same week Judith Babirye yavaayo n'akuba amaviivi neyetondera abantu a move which for me gye nawagira nze Isma tugende mu maaso omwana atunyumira osinga abatulize kuobeera wano naffe Bulaaya okiwulira kati nze ebintu bya Judith Babirye nabitunuliddemu ekintu kimu bize at a time ng'abantu abalwanisa bujingo this is what they are doing to discredit obufumbo bwani bwa bujingo ono omukazi agenza okomawo okwetonda ng'ebintu betwabyerabira tewali abiriko. So the question is, why is she coming now? Kati munategera lwaki yetonda kati is to make bujingo girute kubanga bategedde mu kooti bujingo wa amaanyi okitegeera baali bamanyi aweeredde mu kooti akate kooti obeeganye mumuteke mu public ki mu persuading ono yagenda e Canada yava ku byensi ebya Yesu yabivaako abigulawo biguzi mu Canada ebyataaliko okitegeera mu pressurizing and make an apology kubanga one oli omukazi si ya demanding apology oli yafuna dabbaawe yaddayo period omukolo gubadde taken over by events tuli ku bintu bilala bangambe divorce baji ba mu 2020. Yes, why are you apologizing now? It is to implement bujingo situation nemakula otegeera gwe wetonde mbantu nti nakola byogenda mbufumbo bwokumeka chiportraying eri nti no bana abakiri mu kijja batuuka abantu batango gamba kale wadde ne mu kooti otaddewo se okitegeera naye luliba lunaku ki lumu okitegeera manyi Africa bakkiririza mu kaasi ezo kiro olubo olionga bukyakala baga tetwakugamba tewalaba Babirye okitegedde so nze ebintu bya Babirye mbirabamu ekintu kimu kubanga olwayogedde bwati bukedde nekubirawo front line ba front page nesakanya Judith Babirye yetonde ddani tuli bebuyukwe ewaye fe twamutumanyi n'ebyo byakiikirira fere tumulina ako buki oba azadde oba of course tumusuubira mu kuteesa mu parliament bamusindika ku birala yadda mu kwemola n'abasajja b'abandi kiwulira
nakakana ng'atandika omuntu no Kakokola, don't leave me behind. yes now you are bringing the apology. No one wants your apology. Ekyo omusajja omu yagamba yalina okwattendinga meeting kati meeting neegenda maaso naddikira ku makya nadduka wa boss we n'amugamba boss nsonyiwa saasobodde kwattendinga meeting. Boss we n'amugamba your absence was not noticed. Tewali yategedde nti tewaze kati kyekyo Judith wabye kyaliko apology yo. It is more or less useless. Yes. Yes, boyogera ebigambo. Anyway, naye Babirye kwagaliza birungi byerere. Kasukulekera wera simplistic. Omanyi kati waliwo ebintu ebyajja mu Africa bye muyina. Nti oli ne waaba ayenze n'akola embaga. Kino Kasuku banogamba anze nga Kasuku I wish you well. No wota muwishinga well. Sina kyejja kyusa. Wali ebinaji mtu wako bijja mutuukako. Yes. Ebikolimbo by'enkoko bijja mukwata. Kega neme kuwewe. Leka kwewewe sawa twagaye Kasuku is human. Waliwo kintu ky'oddaka. Nabeera n'ensi temmanyiddeeyo. Babirye ekikutwawo kikumalira nnyo. Yes, yes. I mean, it's your life. It's your life. Obadde obijjukira? Mbadde sibijjukira. Anyway, lwakubanze ekisawo kyankwatiramu ku Babirye na chance ng'ofunako ku bantu abaali bamumanyi nga banyumiza story ye bambi ne bangamba embeera yali nzibuzibu naye ate nawe n'adde ntudde oli nga ng'anja ebyo byali biboozi baali baagala bipapula bya Canada naye omwana yakuuma mbaga Babirye wakola rekodi naye tumanyi nti olina n'agent ate abasajja baba basagent nga tumanyi nti Babirye n'agent abasirikale be ogwo omukolo ogwo naye emikolo egyo gyonna ndowooza b'ekityo begibeera kasita ebintu byonna bagaa nti no bakwanjulidde simanyi mu restaurant bakubatiriza mu swimming pool omanya biri wano ku nsi pakutupa naye nga abanafu aba Home Connect Properties bakuteekamu ssente okkirizibwa okubeera nti ofuna enamba yaabwe eri ku screen yawo obakubireko babuuze ebikwata ku ttaka goba byapa abantu bangi bankubidde nga baŋŋamba bababbye ettaka waliwo gayi yankubidde bagula gyottalanga owulidde ku mukutu tetulangayo ate ogulayo ate ogenzeyo oguleyo ettaka bindi byowulidde wano ku mukutu by'obaogendako yes so genda onnonye aba Home Connect Properties bagula ettaka batunda ettaka bazimba amayumba batunda amayumba bagula amayumba balabirira property so mu kifo ky'okubeera enowooza ate simanya banziba ebintu birekere Home Connect gwe tambula genda bibyo ebisigadde ojja basanga then tulina Haj Jafari Musa nakisunga atakusaba wadde 10 Valentine ejja mugenda kaaba kubira Haj Jafari ofune kamuli newe kabakamu ate kamba tegeeze ekintu kuwa Valentine Valentine eri bweti ku bimuli bwe balanga omusajja yaggulire obwo obumuli kamukamu obumuli 10 last Valentine buli Valentine ayina gattako buki bugasi kyokola mwe mumalaga gula nojja na bingi kati endala olireeta kyolireeta loole bajja baleeta kamukaki ogatta bugasi kusinzira mukazi wo gw'omwagala n'akamuwa obuti weebuti paka wolaba ng'okutte buuti nga buwezi so yeye embeera eri awo naye nga gende wa Haj Jafari Musa tasaba sente soka kukolako n'olyoko oganda naye ekyo tekitegeeza nti olwokuba tasaba ssente ogende ng'omumanyiira ojenga n'ezinywa amazzi toziina kyetuyita obutawaayo ssente nti basics zo yino zimanya exactly ate mwe abali mu nnyumba wansi Arapex yampadde adhesive yangambye adhesive yenna gwe njagala Arapex adhesive mulungi nnyo naddala Arapex balinga kombaka kombaka ffe tukola bulungi era nga tukozesa Arapex adhesive mu kusiba ebintu akola bulungi kubanga alimu labba kati kasita akwata tayiro tezigenda kukola ki kwenyenya naye n'ozuukuka ofuuka ennyumba yonna n'ogireka ng'ezuukuse wolinnya wewanyeenya abaana ne bazuukuka ate n'oddamu bayimbira beebake totawaanya bantu so Arapex style adhesive gojja okukolera musajja waffe Dennis tukubuzizaako nnyo n'abakulu abali awo ku Ojes Motel Ebbunga tuleeta spa Ojes spa naye tugenda mu masaji sipa nno zino ezaddala ojja akola ebintu bya kiraasi so bangambye spamani yeyina ekibaafu otuula mulire kikutokosa bakulinda dde okituulemu mu supamani anti obuzibu bwenna ne spamania nze Ntebe Road sigoberayo waliwo wano ntinda
waliwo yawa executive banonye bampeyo olunaku mande livu yange lweggwako era bajja dduku aba superman yakasuku ku mande yani tashahabi gome nini ontwala nze nyini ndi brand ambassador tugenda tukibemu tutulamu tutya abasajja babiri atotulamu nange oba mweri eyiyomba mu ndala tuba mu sections gwereeta omuntu gw'onooba naye oba tukuleete omuntu mundeetere nakyo bakikola nga bwe bakoze ejjemba pakotupa olunaku lwaleero bannaye era mbaga tuli mu guvuna jabula tukiyisaamu mangu tuli mu bagenda ogiggulawo gwe batayise gwe bate bakuyise gwe batayise mugavana ate bagikoze bino ebya SOPs kwega buli muntu olina wooli si byakwenyiga mutuleke twebuuzeeko tuludde okwebodi Isaac mamuli ku NTV ate aba NTV nabo bagenda beerayo live mutubeereko nnyo mutukwate abantu batulabe si abantu batulabe mukwate people's favorites favorite w'abantu fe tugenda kubawo ekigenda okubeera wamwe fe tuli munyenye buli we tubeera twaka then borders baziguddewo abadde bawoza mbu omusajja mutamiivu ndowooza mukitegedde and it's a very loud message obutamiivu babugamba ne Uhuru Kenyatta nga tannaba president ng'amaaso ge we all understand nti abo bonna abantu abakola mu corporate office mwenna munywa omuki omwenge mutayimu Mutebile waliwo abadde amusinga zibbulu lebo gubadde omusinga obalansinga ebitabo ono waliwo minisita nga mweta Sebunya President Museveni yagamba Sebunya abeera soba mu lunaku only 4 hours naye yagamba nti ebbanga 4 hours zakolera mu ministry asinga baminisita abasiibamu so n'okwogera ebintu byemutamanyi ku muntu gwatakiringa naye tonywa naye naye mala mugateekawo bigambo naye bagambye mukambwe agambye omuntu yenna amwasamira amugendeko mpola bulijjo tulinda kyotuma muwuzi tutuma abantu mu delegation borders Kagame tabiwulira olwayogedde ne anko we borders zigenda kukola ki n'ensonga za family ate zireme tubonyaabonyesa bwe zityo zino zaali za family ate kati oli yage anko n'omwana ba meetings kati bulijjo waki tubonaabona nga omwana asobola ogendewa anko we tebamitinze nga anko na mwana bamitinze nga incoming testing microphone omuntu oba onoogenda mubifo batandika okukukyaza gwamulabe mu combat yagenze ngani your foreign affairs yagenze nga Walands ye commander Walands ne presidential advisor on special operations kati yagenze ku special operations kwa tuli Congo okitegera but the dress code is what spoke out loud okitegera kuba mu temwagano okukiriza ti Museveni ali mu kubuildinga down up okitegera taiza tema muti kwa pyramid ye jerinya olabe ngeri jachusa bakandiwo we bali yalese babirungi kandiwo omusajja waffe bamututte batya Sudani anti katukasaba kuba sanctions Museveni okuprotecting alina okujja mu awo wennyini birungi omumanyiye abadde wa SF wa Air Force birungi mutegedde oyo kati yazze birungi kati awe kitegeeza Isma ne boddamu n'ovuma abantu ate nkyayinza ovuma abantu abo birungi tebaagala ebyo bagamba Isma nedda ebintu ne mwalimu byakijega okitegeera ekintu ekituufu kiriwo ekiti omuntu just munnyonnyole mukkaanye oba temukkaanya okitegeera naye tugenda tukyalireko ku afande birungi era afande birungi zigenda kukukyalira munnange ate munnange agamba nti ogenda tugenda okukukyalira kuba naawe olina oyiga ebyawano obadde mu Air Force ayina otegeera ebiri ku landisi akati awo wonna Museveni ajja akyusa ateekawo n'abantu epirazi ezinayamba omwana ono nze ng'omwogezi alaba mu maaso okitegeera bambaddi be babadde mabega wa mu president myaka 8 kati Kasigaza amuleese wano mu poliisi yabadde mu SFC yali outfit yani ya muwozi kwaterero ali ku UPDF wali ku assistant atero yali mu landis bwogatta ka coordinate Museveni yali mazo kola pillars amalaga abo omuntu
the ball is in your what? In your hands. In your hands. Kubanga never kubanga yamazo mu building ya capacity. Olaba anti General David Mozo lwava ko UPDF. CDF na jam internal affairs yekulira police okitegeera the security yo kakati nalanga muzimbide wagula mutede otinyefu ni otafire okitegeera basini yazi agenda abana abalimisala kakati muhoza ali mu civilian na yenga Katumba Wamala ali wali mu wax fule n'abakobo kimanyi ali muogezi wa police kati structure yaji mutereddewo batayebwa bawuduse ni bavubuka bali mu age kana yamugamba kati testing waters chali ya kuhuru chali ya Kagame chali ya kugundi kubanga wobono tuvuga wane Kampala you must have friends with the regional leaders bakumanyi Salva Kiir akumanyi nti yagala twala Museveni nga mpolaya wa abantu bagakujukira capital naloka kuweleza abasudani mtwale echi ebaloka bakuba kiboko tebala abakubalunga tudde mukalu tebali bana Uganda kiboko bagala kucha kibuga. You must know regional what? Leaders. And you must take on regional responsibilities. Kati chuchawadde Museveni. Nena labine Bobby yabaddeko ne president wa Zambia. Ne ex wa Nigeria. Bali bagenze launchinga butabo. Butabo buli mu nsero balaunchinze obumanyibwe. Achagenda abantu bawandiika. Okitega miguna agenda wandika nabo bamuyite. Okitega tugamba delegation. One significant things zili bili kukuchalo. Ekisingira ddala obukulu si muhozi genda Museveni mutuma Kigali. Kagame to recognize the son. Yes. Na mulinda wele Kagame yanditaddewo omulala. Okitegeera foreign affairs minister. Na yeye mwenyewe he recognized era na tweeting anti biprogedde bitu bigenze wiki bulungi. 2 days earlier tulaba funtusizo okugulawo ki boda baba boda Bagame bagigulawo nga 3 ye Monday mulioke mwejaga nti eri capital Miami ya mweli ereta ba Miss Uganda ba mwina Miss Uganda waba mwako madda mulonda bali be mutijisa kamunobe waka abakazi mwera likiri ate bali mu bamanyi tubadde tujogeddwa nnyo abaana bawano omwana olwokuba ayina ebbina ne kafeesa akeefaananira ebibye nanjukujoga abaana kabajja abaana kabajja ababadde basula wansi gye bakeko mu kitanda ekigazi ekigali gye babadde ewala eri owulire anyway but well buli muntu abeera alowooza every day sevo buli omu yayanjise bajja akera okezi kumaca atekewo omwana we but by the process gye bayiseemu today olunaku lwaleero it is becoming more real abantu batandise okiteeka muoba oyagala oba toyagala you start believing it naye gye n'omuhoozi kayine Rugaba baŋŋamba atandika okutakusinga Kasuku nabakwano bange awumma naye nabo bakaaba bukaali ngaye siyamo ebintu byonna processes omuntu nga tolina project gy'oleese omuntu oba osuubira ze za mu nsawo ng'omuntu ate abajasi tebaba naki sente tejja musanga nga ono osanga chairman Kirumira nayogedde ku chairman Kirumira ali ku ki gyali chairman Kirumira ali atya gyali chairman talina buzibu bwonna finally nga tugenda bannange mukyala wa Mutebile tukwegayiri ne ani amongi mutu esonyo wachite mutuleka ye kasuku batuleka olaba okufanga oli muntu wa kitiibwa omusajja ekitiibwa kye kyonna ne bakitta wano mu kufa ate bakiseba tunaana ku muziiko kyebagala otuga nti gavana abadde mwavu bwe muvaayo okugamba nti temuyina nnyumba mwagala bawe ennyumba in line of the name governor oyo omukyala gwoyogerako ayina ebintu awe kololo zireeni ne kati bo baagala mu anticipation of Mutebile nti akoze nnyo ebyo ebintu bebityo byebisinza obuzibu gavumenti esobola obbasiima kyebasiimyeko kati ffe kati kyoga nti benaakolera monitor emyaka 3 baŋŋambe nti desiki gye mbadde ntuulako n'entebe fulo yonna ŋŋende nayo era kasooka okola mu bitongole kati nga American Embassy waliwo ze tuyita grant ng'oli tayalinga oba obeera ng'oli director oba CEO wa company bofa it is different kati speaker wa eggwanga governor w'eggwanga
balina bye bakulekera nete muri nyumba anti buli nyumba terimu bagana mulekera Benz ya governor omanyi bwe badde fanana. Yes, kati jagala gamba bwente tewe na kyetuyita befitting baliyo wetukula tukolerera bitibwa Judith Bukenya omulaba awali ekimulinako emirembe nti bwafa emizinga 27 gino vuga oba twagala batwagala basekandi okitegeera naye kyesitakiriziganya nakyo kyebayisiza nti ennyumba ya governor ate bagirekere mukyala wa Mutebile ate kati governor ompya gwe tulonda ku Monday kala ate yetuyigira expense y'omugulira endala omuzimbira kubanga zino bwe bagamba nti eno ennyumba ya governor nga owulira apartment ya prime minister we London eyo bagikolanga ya prime minister buli kimu ne bwoyingiramu leero ne bakujjako omulala najja omusanga ku luggi nalawuna yingira kati sinti London tebalina apartments bandi badde bakola nyingi za prime minister naye tetusobola kuba mu Uganda ng'omuntu akoze okuva 12 ng'afuna miliyoni 8 jukira n'ekyo 8 ate governor takkirizibwa kwata kwezo sente okitegeera kakati mu economy gye tulimu tetusobola gamba nti kyetuyinza okuwa Mutebile ategee makaga governor mu muweleeni y'oluguudo Mutebile leeni naye ennyumba ya governor kubanga wetugimuwa tuyina atozimba befitting house ya new governor okitegeera ekyo kyo sikikiza nyene kino kyebagambye kya okumuziika miliyoni 4 ekyo kiri worth it kiri worth it gobo kayana nawe kola nyo gende miliyoni 4 nange kulevo kwa abadde yes ate mwe naba complaining nga ku sente nga tosose kumanya break down yachi yazo yukaje bana Royco ye kage na miliyoni 10 Kasuku wakati golo kubaka Royco ogula wa mutwalo lowoza ne governor governor ne pen yo kaja asayiningisa by kinds of activities. This is what comes with the office. Otula golwana nyo mu family we muntu ku governor level. Yes. Naye aichicheche nyumba mchara yali imbyemu wali waffe wali emigadde bobo ogenda boti ngogenda bombo tunatoka migadde notunula waggulu wali wawe somero biki baganti awona wa governor ovuga aka distance no ate okamalira ko ddala ne statement malamu amani je mukozesa wembaje mwalonzo gamba nti family ya governor tebayina makawe balaga mu kibuga it is no mu kibuga akola mu kimukyala governor Mutebile afudde ali 7 nge nyinyi yezimbire wawe wa ekabale kati mukyala Mutebile ayagala ki mu kibuga kiki kyalaba mwalaba alaba oba Mutebile abadde wa 7 mukazi wacha alaba ki ayagala mu kibuga olwedda ina ne properties muki bannange muleke kunyiza bana Uganda ate Anita Amongi nkwagala nnyo naye ebintu by'okugenda nga omuntu olufa woti n'ogambe bamuki wagamba biye mukeba mu oluguudo which was okay nebo n'ogenda buli wo afudde osalira we dakiika eyo populism bakija populism ebeko ne weekoma kati obandi bireso lyamaze kufa amini kumuziika ebyo speaker deputy speaker wa dobi yogera ne Museveni nga muli babiri nayo papanga abagendo ziiko omuntu wa bulijjo kama yakala yekwate omanyi waliwo ekigenda mu maaso mu parliament baleesa abo abavubuka abato batayebwa gundi oyo Amongi speaker kandi nabo ne baleeta bana abavubuka abato bakyali baffe twadde nabo mu mawulire bakwe bakola PR bali ku media team excitement ntini Amongi ntini kuona omusajja gwe muliko avaayo amanyovaawo n'ogwa wansi awo avaawo yebana baŋŋambye wabuwuddeko Roma mbo olanya mulwadde owaye nange mbiwulya bagamba olanya tali bulungi naye olanya kuva mu campaign ate namulaba yabuzeewo kati Anita yayi mufu omanyi tewabulamu awali wakati ekyo kinunga ekya governor gundi si yandibadde atulawo mu parliament olanya yes he was conspicuously not around absent naye nagenda byeko gantu bagamba tali buki either way obulwachiki chaka obulwadde ddala ekiira obulwadde lubuto ludda maaso era waba mulwadde tujja kukola si tutegeera
ate owekweka mpaka ddi Ene. oyinza okumala wiiki 2 toli mu parliament ne tutakubuuza tekisoboka kubaawo It's been eyo wiiki nno bwetyo bwebadde wiiki ebadde ya ngulube nkugambye wawulidde kalokasiita negundi nefefebusi naye abaana abo kalokafefebusi ayina laavu yakuwuuna wafunye enjakayo omwana bwe yagambye twagamba bityafefebusi tetwagana enjaga abaana n'obasanga batwakadde amaaso bonna bava ku njaga simanyi we beegaaya mubalya mu saladi oli ne kalokasiita akubuuza njaga mu kifo kya music alafaati tulina olaba omwana oyo yamugambye atya nti bebi oba ngenda palaso tanakonfaminga oba nzije nkulabeko wendi oba nzija spend the night kuba ngenda genda ntya nga sikulabyeko ogenda wa oba yadde agenda oba bagenda South Africa omwana alaavunge mukulukutako omukulukusi kalokasiita akambye wekogeredde beekatyo siruyimba omanyi abaana abo kati bavudde mu lockdown bazze n'obukodyo bungi tusobola kuba luyi anyway kuba question eriwo ani ya recordings kalokasiita fefebusi essimu teruba oluyimba neeriikinga neegwa ku galaxy ewa nimulodi ani yaji recordings abaana abo tobimanyi ebiyayi by'okugala kisaawa muno simanyi zina biyayi baby how are you ogamba otya kati palaso tanaba konfaminga naye abanzije nkulabeko have you seen your heart omusi ategeeza ki dozade badonyo bankofiira have you seen your heart rap king master Ngamba omwana weyamegga giyeneyo kati atayagala kuluma bulumi fefebusi naye abaana bo baki bakola ebyo ebintu bakole ki kyokkola tewali waliwo omwana akoleza message n'omwana gwe nawulira ku message nze ekyo kinsanyusa omuyimbi weetalire mu bayimbi banno naye mugenda ne muveeyo mbyammwe ebyabayimbi mwe mubimanyi ne mutandika ate abaana baffe ab'omu bikomera ab'empisa omuyimbi bikomera abo nabo bafu naye mubalemuzi omukulu yayimirira mwana w'ekikomera naye omwana oyo amufunidde n'omulimu biki biki yagenda omugwako nga tebamupaaza mutwala gundi wa Bahamas naye banaye mupapafuna emirimu wakibakwana obwana bwaffe bwe batyo bannange omusajja n'aŋŋamba Kasuku I'm not feeling lava eruma neyiya magumba yaŋŋamba omanye ekibadde I'm not feeling well cause obadde ki tuyenasanze nze gambe naye n'omuwala nga mwagala nga ne maama wammanyi nga newe bansanga wewaka ate manyi bw'oba oyagala omumanya nti omanyi Katonda alina eki kyeyakola omuwala ojja n'olowooza nti maama we kaakumanyi kiwedde bwetyo wenali kuli ate abaana ne bamaama baabwe beekola ebyekisiru nkugambye tobeerangawo ne weesunga mu maama wali demputa nga mmanyi nga mpa nemmere ne wansangawo ne demputa bamuyitanga demputa emyaka giyise mingi naye olunaku nagenda mbalidde emputa ng'omuwala wali akavuka kavudde London maama wabalidde emputa ayimirira ku baluko nangamba naye Isma lwaki temutuulako ewammwe nintunalira bannaye nza wewava n'ekintu nenga nina okugendako e Bulaaya kuba natunuulira akavubuka nange nyini ngekegombye nga kalabika bulungi nenga yagamba Isma lwaki temutuulako ewammwe okuva olwo mwana wolonye yagamba atya Isma lwaki temutuulako ewammwe bulijja nnyanyiriza